Kaakati Kadaama ono babboosi be bamutisse n'akomawo e Uganda nga yaakamala emyezi 2 mu kiyumba lwa kusaba. Kadaama abadde asusse okubaleekaanira ng'azuukuka ekiro ssaawa 7 ssaawa 8 n'alyoka atandika okukutula emizimu n'alyoka okukutula enjegere robobobo yashikata zandrebe orosakatakatakata nkutula emizimu ngobe simanya egyo emizimu gy'ababbaba lubaale w'ababbaba. Babboosi be babeera ali mu kisenge nga beebase bagenda okuwulira omuliro gukutte faya mu kisenge kya Kadaama faya. Ne bagamba wano togenda kukutulirawo njegere. Kadaama enjiri yagirinnyisa ennyonyi n'agamba kati njagala kufuuka international kanjitwaleko mu Bawalabu. Jjukira Abawalabu basiraamu era nabo basuubira okuleeta omuntu omusiraamu mu maka gaabwe. Kati ono ye Kadaama yagambye nedda nze siva ku nnono. Kadaama ng'asaba akutula enjegere akutula emizimu simanya mulimu bababa abalina lubaale waabwe n'abalina amajini gabbwe. Kati nga Kadaama byonna byonna abikutula mbizaayo ebyo ebijini by'Abawalabu mbikutula ebyo ebijini by'Abawalabu. Muganda wange Omwalabu agambe gwe togenda kukutulira wano njegerezo. Oti tebamugambye nti oba ki bamugambye otuleekaanidde ekimala. Emyezi 2 gye tumaze naawe tukooye okutuleekaanira. Tuviire genda kale emizimu ogikutulireko ke Uganda. Gyakolema okutulira e Uganda toyagala gikutulira eno. Nga bamusalisa tiketi nga bamugamba otulabyeko nnyo tuviire genda. Naye abawala abalokole mukisussa musaba ne muyita we mwandikomye. Mugana we nga wayagadde omuwala omulokole oli omulokole ddala asobola okutamya ebintu. Maama beefuula abasaba ennyo naye nga nabo beekwese balina emizeezeze gyabwe ekyo. Naye nga lwaki oba oleekaanira babboosi bo? Omuntu ne bw'osabako mpola Katonda aba akuwulira. Saba mpola Katonda musabe ky'oyagala fukamira saba. Omuntu akkirizibwa okusaba mu buli nsonda naye saba mpola nga tomazeeko bantu mirembe. Naye ogeze mu nnyumba y'Omuwalabu ate omuleekaanira yeebase ne famire bawumuddemu obaleekaanira mb'osaba. Osaba biki? Katonda olina kumwebaza nno nze nkubuulira so musaba. Kankutuuseko akatambi kano okeewulireko vidiyo yiyo gimpereka like. Bananga amawulire agasatuletinga mugalaba ag'omuwala gwe bakomezaawo e Uganda oluvannyuma lw'okutambula myezi egyo 2 gy'abadde amaze mu Saudi Arabia. Yatambula sitya kwogera mannya ge naye ku social media gali mu kutambula. Naye ng'omwana muwala abadde mulokole yatambula n'olulokole ndowooza obulokole mu bumanyi obwa faya kugoba mizimu. Omwana yatambudde n'obulokole bwe ng'atuuka e Saudi Arabia ng'agamba mwe temundaba ngenda babuulira enjiri ngenda basabira. Omwana nga bw'ayingira mu kisenge akuba mizimu gya Muwarabu gimalawo bumazi. Mukama Katonda bamutisse oti. Kale nno abalokole Yesu yeebazibwe. Jangu n'obulokole bwe naye ng'ogenda bufuga. Jangu n'obulokole bwo ng'ogenda bufuga. Eno tunoonya ssente tudde waka tusinze Katonda. Eno osobola okutambula n'onoonya ne church n'ekubula. Kati gwe jangu n'olulokole lwo n'olukatulukirwo osome sapuli y'oleekaane naye gwe manya nti omulimu teri. Kigenda eri abo abagenda okutambula batambuddeko mu bimanyi. Gwagenda okutambula ng'oli mulokole Yesu yeebazibwe sigaza obulokole bwo tobusuula. Sigaza Yesu wo sigaza Katonda wo musabe kubanga olina okusaba. Kusaba kwo tekulina kuvaawo. Olina okusaba ku makya, emisana, akawungeezi, ekiro, buli ssaawa buli ddakiika. Olina okuba ng'osaba. Naye mu magezi
kikikyo mutandise n'okulema okukola ne babalemesa emirimu olw'okusaba simanyi mubuulira njiti simanyi biki tettereretette mukwana ebyo tebiriyo ate oba olina okurespectinga ne traditional ways zaabwe ennyambala yaabwe olina ogirespectinga newankubadde gweoyagala kwambala obupatipati naye olina okwambala nga bwe bambala bwe baba basazeewo ne bakugamba eno yennyambala kino ekibumbe tokikwatako kana akasenge tebakagula simanyi pusi olina ogirabira obulungi simanyi bino biki ovudde Uganda ozze oyagala kukola kati eri ebintu byogenda oyisaawo amaaso biyiseeko amaaso bwoti naye ng'ekigendererwa kyakukola bamuzizza ali Uganda ate ne bamubaninga obutadda mu Saudi Arabia kyannaku nnyo kale atannatambula weefuge ebitakukwatako bireke bali bwe babeera mu mikolo gyabwe baleke bali bwe baba nga bali mu kulya emmere yaabwe gye balya nga togitegeera dya byotegeera naye nga baleke nga bwe bali kubanga kigenda kulemesa okukola ate bo tebakola loss bakola ne bamala gavumenti yaabwe yabakolera kati gwe bw'oleeta olugezigezi akajanja kagenda kuzza e Uganda take note. Kaakati bakadaama abasaba mu butuufu kyandibadde kirungi nnyo okusaba si kibi naye waliwo we musukka waliwo ekintu we mukisussa sijja kukulimba abalokole mwenna abali eyo nga sina bakadaama bokka musaba ne muyita ne we mwandikomya ago ge mazima tosobola kumalako bantu mirembe ng'olw'okuba ssebo oli mu kusaba ne balokole bannammwe abamu mubalako emirembe omanyi omuntu asolokera ku makya ye n'asaba n'alowooza nti okusaba kutandikidde ku ye n'alowooza nti yasoose okusaba n'alowooza nti buli kimu ki oba okitegeera ekintu ekyo naye ng'omuntu osobola okusaba mu bulungi mu bumpowooze mu busirise essaalayo neewulirwa naye omuntu n'oleekaanira banno gwe osaba oleekaana abantu babeebase bawumuddemu olaba ffe kati nze kankubuulire nze kebe bano abalokola ababuulira enjiri ku masitreet nze nabakoowa era abatembeeyi bagoba mu makubo n'abalokole bano bandibadde babagoba bamalako abantu emirembe omuntu n'akukako okulokoka n'akukako okugira Yesu bannange Yesu ali mu ddiini Yesu abeera mu mutima gwa muntu ne Katonda ffenna tuli balokole mu mitima tetuli balokole ba ddiini oba okitegeera eddiini ereetebwawo bantu naye Katonda alina kubeera ku mutima gwo kuno nga gw'omutegeera lulwo naye omusajja n'akulemerako gundiro n'abaleekaanira olunaku lulamba n'atafuna na kyakulya naye nga ssebo abagamba nga mmwe mulina okulokoka kakati ki ekikuleekaanyiza banno ng'okimanyi ggwe ky'okiririzaamu si kye bakkiririzaamu omuwalabu musiraamu akkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala gw'ate otandise okuleekaanira mu nnyumba ye ggwe omukozi osaba biki saba mpola Katonda era ajja kuwulira lwaki oleekaanira banno lwaki oleekaanira banno saba mpola akajjanja mwana abantu bakasussa omuntu n'alowooza nti kati kankubuulire Yesu talina waagenda kutaasiriza nga bakutikka bo badde omusaba omuwala bwe abadde akuzza nga teyasobodde kutaasa okomewo naye olina kukola bintu birungi Katonda olina mwebaza ng'ofunye kirungi Katonda tebamusaba Katonda bamwebaza bwebaza kubanga ebisinga yabituwa yatuwa obulamu tulina kumwebaza ku lwa bulamu bw'aba yatuwa yatuwa emmere tulina kumwebaza ku mmere gy'aba atuwadde okitegeera yatuwa amagezi tulina mwebaza ku magezi g'aba yatuwa tetulina gamusaba nti Mukama mpa amagezi yagakuwa emmere yagikuwa bwebaza Katonda tebamusaba kubanga ebisinga ku nsi takyakola bipya
Katonda talina kintu kyakola kipya. Kubanga ne bookera ku makya n'ofuna emmotoka ng'okoze nnyo, weebaza Katonda mugamba Katonda weebale nnyo ku lw'emmotoka eno, n'omwebaza. Naye toswakira ku makya n'ogamba Katonda ansaba kumpa mmotoka kuki? Era bw'oba ogyagala ogikolerera, bw'ogifuna ne weebaza Katonda okukusobozesa okugifuna. So n'olwekyo bwe mba nga mugenze mu nnyumba z'Abawarabu, boyi wange mukkakkane ku ngeri gye musabamu. Eddiini gisigalemu, sigaza n'obulokole bwo, naye mpola mpola. Abawarabu abamu tebabyagala ebintu bye mukola, tebabyagala era tebabyagalirako ddala. Basiraamu kati agenda mu nnyumba ya musajja nga musiraamu, yeebase ne famire ye, n'awukuulira ekiro ng'oleekaana, n'omuleekaanira omwezi ogusooka, ate omuleekaanire n'ogwokubiri, nga bw'atagoba gwagenda kukola ki? Agamba sente ze naakakweta kazife, naye tambula onviire. Ge mazima, ago go ge mazima. So byebyo biri ku sayidi eyo, naye nga essaawa zino Kadaama ali butaka wanene e Uganda. Bamukomezzaawo era baamutisse lwa kusaba na kuleekaanira boosi we nti akutula mizimu, akutula njegere. Okitegeera ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli tusisinkana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda abankuumire. Mbaagala nnyo mwenna subscribe nga tannaba okuba nti ate otegattako tusobola okuba tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.